Gavumenti egawa kilo mukaaga tusaze okugabayo 5 tuli gavumenti mama singo yisa gavumenti nogeza ogaba omusanvu oba nojenka noba olidde mu nsolo kwate mutimmada ogaba kilo mukaaga zegaba oyingira gavumenti eba temputimmada so abantu bakubiriza mmere minzaani bwe ziba 5 zibe 5 ziba teziwera abagenda okukagaba eyo mu bagambi bino teziwera kubulako naye nga mutuufu ziri 5 n'akagambo kaakano kaliwo kaakano 5 kg kgs mwezi fula buwunga tugaba mmere tugenda gabanvu nga akawunga kano kafaana bwe kati banyama ne basebo kajja kutuukako eyo mu makaago zino kilo ziri 5 so nolwensonga eyo n'abantu abalala balina emitima emirungi madwala nkiko tweyanziza 20 oye bagamba wa mukulu w'ekitiibwa wowe mama president bagamba wa mukulu w'ekitiibwa mukulu wange ekitiibwa aziri ezo mwagala kusibya temputi madam naisa mu pressure kusiza president banyama ne basaba na Uganda twagala okwebaza gavumenti yaffe olw'omulanga gwekubidde abantu of course twebaza president wa Uganda nti buli kadde bwafuna obudde ayogerako n'abantu ne bamanya kikyakola ki era tuba tumwesunga nnyo kumpi kati n'ennaku zino twagala oba ayogere nga buli lunaku tulabe ekiridako but of course tumwebaza olw'okuba nti abantu abakubiriza okunaaba mu ngalo ministry tuwa guidelines nazino measures wa government zetaddewo nazo zituyambyeko nnyo ekirwadde kya covid-19 obutasaasaana nnyo n'olwensonga eyo twagala okusaba na Uganda nti tugondere guidelines ezo tugondere measures ezo tusobole okubeera nga tusigala nga tuli balamu kosi tetujja kusanyuka nnyo nga abantu baffe batandise ofa ekirwadde ekyo tube nga tuli balamu tusobole okubeera nga ate tutwala obulamu mu maaso ate batuddemu batukkirize n'okukola twebaza nnyo Saabalwanyi President Museveni webale nnyo okulaga bwa komanda mu kino kya covid-19 thank you so much ate ne bana Uganda fena mwebale nnyo okugondera amateeka bambi gavumenti etadde okituyambye nnyo obulwadde butasaasaana nnyo katusabe mukama buleme kusaasaana koze ekisinga obukulu kino kintu tekirina politiku kikwata ku buli munnauganda kitegeera so naye nga twebaza n'abantu abagondedde amateeka abasigadde awaka mukama abatukuumire munaabe mu ngalo